olunaku olwa Sunday. Tugenda tutandikira Canaanland omusumba wa House of Prayer Ministries International Aloysius Bujjingo ejasinzidde olwaleero mu kusaba okwaleero n'agenda maaso okubanga yeebaza buli ena kye yakoze mu nteekateeka ate ey'okugenda maaso okubeera nga musondera olukuŋŋaano olwawedde bitundu eby'Embarara olunaku olwokutaano. Agambye mwebale nnyo era nga wakuwa embalirira y'enteekateeka yonna n'ensimu ezisondeddwa mu kuzimba Pentagon ku lunaku olw'omukaaga olujja zijja kubeera ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa June. Tugenda bbira byonna nga byatambudde bannaffe baddeyo nnyo mu kusaba olwaleero era kabituuseeko. Omusumba Aloysius Bujjingo ow'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International asimye abalina kye bakoze okufuula olukuŋŋaano lw'Embarara mu kisaawe ekyekakyeka olwabaddeyo nga 26 May okutambula obulungi ng'asinzidde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanaani mu kusaba okwa buli Sande. Abayimbi ba gospel ab'Embarara bonna twabawadde akazindaalo. Abasumba bonna be twabadde nabo bonna twabawadde akazindaalo. Guno omulimu si gwa muntu omu. This is about the team. Twebaza Mukama olwa tiimu ebeera erabikako eyaba ushers aba security bane mukubireko okuba ushers baffe mu ngalo ez'amaanyi ey'abavubuka baffe ba God's Army, God's Temple, Chosen, abakadde b'ekkanisa n'abasumba, worship team ngazi nnyo nti ebaamu ab'ebyuma nebaamu abayimbi ab'ebyuma sigamba abakuba bokka naye n'ababiseetinga. Mwami Kabogoza tumwebaza. True Vibes yatuwadde vibe. Sound yabwe yabadde nnungi, screen buli muntu yabadde alaba, production yabadde nnungi. Twebaza Mukama. Manager operations Salt Media yakoze omulimu gw'amaanyi. Abaana babadde sensitive bonna nti bwe twagenze ku nnyimba tubeetondera ababadde ku Facebook ababadde ku TikTok nti awo timwena kye mwabadde mulaba ennyimba z'abantu zirina copyright bw'oziteekayo ng'olwo bagiggalawo. Olwekyo mwatuweereza messages nyingi musumba, Facebook evuddeko musumba, TikTok tukirabako musumba, YouTube naye egenze. Saabanyeze tuwali gwe nazeemu message n'ogu ne ngamba nja baddiramu wamu. Ebintu ebyo nga bwe tubikozesa kati bino ebyange bye biyitako nga teri abuuza. Munabuddu Bujjingo ategeezezza nti emyoyo egyavubiddwa mingi nga basindikiddwa mu makanisa agabali okumpi okutandika okusabira eyo. Twasobodde okuwandiikayo abalokose abalala ne tulemererwa katubale bubazi nti thousands kubanga ate abalabye tujja kubazi repeat ojja balaba. Thousands and thousands gave their lives to Christ, and that's our primary goal. Abantu bawonye Mukama yaweereddwa ekitiibwa. Omusumba Wire Tumwine amusimyemu ak'enjawulo n'asuubiza okusabako naye mu kanisa ye. Mukwano gwaffe omutume Wire Tumwine wa Holy Spirit Church, Holy Spirit Fire Church Mbarara neyamye n'okuddayo nange mukyalire katwagadde nnyo. Tujja kukolayo night prayer mu July. Munabuddu Bujjingo awadde embalirira y'ebyavudde mu lukuŋŋaana luno ng'enkola ya House of Prayer Ministries International bweri ng'obukulu si bwa ssente mmeka wabula abantu abatudde obulokozi. Ekirabo ekyo kirimu emirundi 3, kiriko eza tithe, kiriko eza offering, kiriko n'eza Pentagon. Tuzaawula mu biwandiiko ne tuzigattira wamu mu ttoto. So mutoto ya zonna, whether it is money for Pentagon, money for offering, money for tithes, toto betujigatta twajjeeyo milioni 32 n'emitwalo 15 mu kakaaga mu bisatu. Twebaza Mukama olw'olukuŋŋaana lw'Embarara. Omusumba Bujjingo agamba okusabiriza ssente z'abazungu tekimuli mu byalowoozaako era n'alabula n'abeeganya mbu baakooye nnyo. Nti mu kifo ky'omuweereza okudda ku intaneti onoonye emikwano gy'abazungu dda mu Bayibuli
onoonye Katonda. Saba Katonda abeere mukwano gwo, ebintu bijja kukolebwa. Kyembagamba kiri workable. Nze noonya Katonda. Radios omukaaga tekuli sente z'abazungu. TV ene ey'amaanyi bweti tekuli sente ya muzungu. Ettaka lya Kanani tekuli sente ya muzungu. Ze tukuŋŋaanya okuzimbira Mukama tekuliko ya muzungu, nze sigifunanga. Ate ekyokubiri mbabuulira mazima sigyegomba. Abo abasajja abasinga obungi bafaanagana ne bannaabwe, abalinga abasumba. Abamu kubo abazungu bayigiriza bannayuganda ebintu bingi, babayigiriza ebisiyaga n'ettamiiro. Nze mbeewuunya abaana abato, nze omusajja omukulu ndi wano, n'abakadde babano we bali. Nyinawo ababasinga emyaka emirundi ena we bali wano. Kakati n'otalabika nti kubanga twali Mbarara, mubakubira essimu bajje babeerewo. Fefeka worship team n'abeebyuma bonna bali nabo njagenanga nga mbasinkana department simpola mpola. Mwakoze omulimu matabuta temutya. Asabidde abazze n'embalirira zaabwe era ku Sunday ejja nga nnya John wakuwa embalirira ya ssente z'akakuŋŋaanawo okuzimba Pentagon nga bw'anogaanya n'ebyo ebifuula omuntu amagumba amakalu. Sente Mukama tugenda zirangirira nga bw'ozituwadde, era kwata ku basajja n'abakazi abagamba tibasobola kulangirira nga sinnawayo zange. Bazitwaleyo mu banka, baziweereyo ku ssimu, bazireete butereevu mu kifo kino. Emirimu gyo gikolebwe Kabaka wa Bakabaka. Tukkiriza Mukama nti wano we tuyimiridde tuli kuzimbirawo, kubanga ne kaakano wano we tuli gwe watuleeta. Kiki ekinaagaana ng'oli wamu naffe? Nangiridde omukisa buli muntu aleese bajeti ye. Bagenda kweyiwa ku Kanani ne bajeti zaabwe, bagenda kukweyiwa ku Kanani n'ebirowoozo byabwe ebirungi. Taata obirabisa omukisa. Bya Ora Gabdio, Soroti TV, Omunyo.